Namungi w'enkuba mu kibuga Kampala ayonoonye ebintu bya bukadde era nga bo n'abamu wenjogerera kati zembuyaga ezikaze empewo obutambi ogenda kubanga obwerabirako mu maaso awo. Mwana muwala Nkuba Kyeyo Kadaama ono nno ng'afiiridde mu loogi ebwayiise era nga badde aweza emyaka 26 gyokka nabyo ogenda kubanga obyefunirako mu maaso awo. Bobi Wine atabukidde abo bonna abamusibako okulya ebisiyaga era nga n'ebyemaapu ya Uganda mukwano nabyo tebinaba kugwa mwina maaso awo ng'ate akyaweera ddala enkolokooto. Kanso Nalukoola finally alayidde olunaku olwaleero ne Sipiika Anita Among naye mwina maaso awo. Mugamba mutya, mwasibye mutya bantu bange? Kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe. Mbasaba video eno mugimpe like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvie News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell emisubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvie News Extra. Nenyongera okusabirako mmwe mwenna abalwadde abakosefukosefu tinsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka, oyagala kufuna butuuze bweru, bizinesi nga tezitambula bulungi, oli Uganda oba oli weru naye nga ggwe mukwano gy'ogenda okusaba emirimu tebakuwa, mukubireko agenda kubanga ate akusomera edduwa. Munnange sigenda kuliisa era nga nkutandise ne Kanso Nalukoola olunaku olwaleero amaze ate n'alayira. Omanye mabega kaawo Honorable Speaker Anita Among yavaayo kugamba ye n'alaga nti akakiiko ke akakwatagana ku bintu by'okulayira tewali message yonna gye baali bamuwadde nti Kanso Nalukoola agenda kulayira. Munnange awo ne tutabukatabukamuko naye twebaza Mukama nti olunaku olwaleero ate bw'atyo amaze n'alayira. Ngenda kubanga sitole ye njibawa mu maaso eyo amawulire gano gye gasembera naye katusooke tulabe Speaker Anita Among kiki kyagamba Kanso Nalukoola. You will have to provide a member of parliament all his benefits, including a car, even if he's only going to be here for a short time. I will therefore invite you to take. Bwatyo Honorable Speaker Anita Among bwategeezezza nti Nalukoola agenda sooka ate afune enzirusi munnange enamuyambako okulaba abantu b'Ekawempe ani omulwadde ataani gwe bagobye ku ttaka ataani landiroodi gwagoba. So awo tulingenda kubanga emboozi ya Nalukoola njibongera maaso eri gye tukomekkereza okumala amawulire gaffe naye ate kansooke nkuvuge butereevu ewa Kadaama eyafiiridde mu loogi. Kadaama ono aweza emyaka 26 gyokka egy'obukulu. Ono nno nga yavudde Saudi era nga badde amazeyo emyaka 3 gyokka. Kati olwatuuze teyasoose na kulaba baana be yaleka e Uganda yadde famire yadde maama we taata we talina, wabula ye yatuuse nga abakagana na boyfriend we bwe yasanga ku online bawo munnange mu loogi ez'ebwayiise baasuzeeyo nga Kadaama mulamu era bamulabyeko nti ng'afuluma bweru. Kati ekiro olunaku olwabadde olwokubiri munnange bannannyini loogi nga balaba omwana tafuluma bagenze okusanga ng'oyo omwana yafudde. Kati tetumanyi oba boyfriend we oyo gwe yalabira ku online gwe yamaze omukozesa n'amubba n'amala n'amutta sijja balimba. Tetugenda kumujajinga ewaawo abantu abasinga bavuddeyo ne bagamba nti ebyana abannange biki temujajinga muntu ezo ziwa zibadde entuuko ze sijja balimba. So gwe wena amanyi famire yo n'omwana osobola okutambuza ekyo kifaananyi ne kibatuukako nti mwana wabe contract yagimazeeko bulungi nnyo nadde Uganda naye yafiiridde mu loogi. Munnange bwe tweyongerayo ne principal olunaku olwaleero bw'atyo bw'alabise munnange ng'ate asiibula abantu abasiraamu era nga president omulonde oba nga president omulungi afaayo eri abantu be. Maaso wano muyina ng'ate ye akyalemeddeko ku maapu genda kubanga mubatuusaako nammwe ate musobole okumwewulirirako. Ye agamba nedda maapu eyo baali bagifyanka dda nga bagituusakyusa dda era mwena abagamba nti wakakiraba nti Buganda bagisangula ku mapu ya Uganda. Buganda bagisangula dda ku mapu ya Buganda, ku mapu ya Uganda. Kino kyasooka kwogerako emyaka egisukka 7 egiyise nga kyogerako jjajjaffe Alan Waligo Nakirembeka akulira ekika ky'omutima omusajja. Yakyogera maaso ga Beene. Olwayita emyaka nga 3 ne Beene n'akyogerako nkibagamba bulijjo. Abaffe omwana wa Buganda ayogera amazima, ayogera ku bubbi ne bwaba muganda munne yabbye. Lwaki alabibwa ng'omulabe wa Buganda naye ate abalabe ba Buganda abaana maddala abayimirira ku National TV n'abagamba gwagamba nti ng'Abaganda tujja bakulashinga. Eyakwata
n'alagira ne basangula Buganda ku maapu ya Uganda. Kijja kityanga yakulabibwa nga mukwano gwa Buganda. Naye ate nga abaana ba Buganda bayimirira mu bantu ne bakayanira abaana ba Buganda abavuunira amakomera ate bebayita abalabe. Naye komenti yatuyigiriza n'atugamba naye nno yali musajja musiraamu. Yatuyigiriza n'atugamba bwe muba temwegendereza mu mbeera eno nga n'abakulembeze bammwe abamu omulabe wammwe yababalondera. Nkidamu mu biseera bino nga n'abakulembeze bammwe abamu babe bannono babe baddiini ng'omulabe wammwe yababalondera. Kyangu nnyo okubakyusa obwongo, ekituufu n'okirabanga ekikyamu, ekikyamu n'okirabanga ekituufu. Akunyigiriza n'omulabanga mukwano gwo, ate oyo akuyamba oba akulwanirira n'omulabanga mulabewo. Basebo ne bannyabo tekibeewuunyisa okulaba abasajja abaswavu nga beetooloola Obuganda bonna nga babagamba oyo muzzukulu wa Kayiira ow'Embogo ye mulabe wa Buganda. Naye ate ono eyakuba embooka abataka nga bagenze ku Parliament, ono yatirimbula abaana ba Buganda e Kayonga, ono yasangula Buganda ku maapu ya Uganda, ate ye mulabe wa Buganda. Kyangu nnyo kubanga abavujjirira, kubanga abawa akasente. Principal bwati omunange ye omulamwa gwa maapu tannaba kubanga aguvaako, era ye agamba nti abantu bakabira bakati naye nga munange Buganda baali bagisiimuulako dda naye nga navaayo wali mabigako nembaleetera akatambi nga omusajja yabyogera dda. Kati abantu bazibuse kati amaaso kyowadde ye Katikkiro yavuddeyo n'abyegana n'agamba nti abo bo bali ku propaganda baagala kwawukanya Buganda n'abantu balala. Era munange Principal mu basiyazi eweeru, abasiyazi baweereza ssente mu Uganda embanga lingi nnyo nga abasajja bagamba Kyagulanyi oyo gwe mulaba abali b'ebisiyaga be bamussaamu ssente paka bennyini paka Trump we yajja n'ayimiriza ssente z'ebisiyaga ezibadde zijja mu Uganda ezisuka mu biliyoni 14 buli mwaka. Ssente ezo ziragawa, omulimu gwazo gwa kumakitinga bisiyaga, kumeka sure ekigambo bisiyaga kigiba ku mukamwa. Maali mawunyeza lwaki Pasito Mubulizi w'enjiri alinya Kadaala naye n'atayogera Katonda oba Yesu, naye n'addingana ekigambo bisiyaga emirundi 40. Mwali weewuunyiza lwaki LP oba omuntu yenna abamuyita ku leediyo naye nga mu bigambo byayogedde obala ayogedde ekigambo bisiyaga emirundi 25. Ne bajja ne ku TV beefula babivumirira naye azze n'agantu ayigiriza abaana baffe tebitegeeza bino ebintu twakula tubiwuliranga era tumanya obuseego bw'atyo era nga abaana tubayigiriza obuseego naye oli bwajja ku TV n'atandika okuyigiriza abantu engeri gye bakola ekintu beefula akinyiriza abayigiriza abantu. Era kimuluma nnyo nti era abalya ne ssente era n'omukulembeze w'omu Amerika eyavaayo n'abalumiriza nga wabadde abawa ssente z'ebisiyaga kyokka nti bo babisiba ku ye bambi. Musajja watu Bobi Wine agambye nti kimuluma nnyo munnange. Kale munnange sigenda kuliisa era nga nkubuza obutereevu paka wa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Munnange omanye ennaku zino tuli mu budde bwa kisiibo, abasiraamu ab'enjawulo bagenda e Mecca ne basaba. Kati mabegako luli nabaleeterako omwami ng'asabira Principal Bobi Wine awangula akalulu k'obwa President omwaka 2026. Kati munnange maaso wano nawe era nina omwami ng'ate ye asabira President Museveni nti abeereko akalulu akawangula atufuge paka kuwulira bulungi. Esaala ngiina mu maaso wano omulenzi ng'agitwalaganya mu maaso bitya kamubateereko ate tumale tweyongereyo ba mikwano n'agaleero bannange esaala zo ziyitingana. Ku nyumba y'ekitiibwa nsabira Pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni Allah omuwe obulamu obulungi akulembere eggwanga lyaffe bulungi lumuwoomere ya Rabbi muwe obulamu Allah omuwangaaze. Sabira Minisita Otafiire General ya Rabbi bonna bawangaaze obawe obulamu abaagala kubataataganya ya Rabbi obatukingire ya Rabbi batukingirize tubamutawaanya ya Rabbi amin. Saba Allah omwongere n'emyaka oba 2 oba 3 ya Rabbi amin atukulembere mu bulungi ya Allah. Saba Allah yandukure duwa zange nga bulijjo bw'ozandukura. Saba Allah yandukure Minisita no President
Byebyo nno bantu bange era nga ze saala ziyitingana buli sayidi nabaleeterako omwami luli ng'asabira Bobi Wine munnange atuule ku ntebe atufuge bulungi bitambule bulungi kati neno munnange naye era pulezidenti waffe mubeezeeko afuge bulungi n'ebirala naye era maaso wano waliwo ate abamu abasibulukidde ewa pulezidenti wa Uganda olunaku olwaleero akatambi kalina maaso wano ng'ate bo bamwogerako birungi byereere tebalina kabi konna ke bamulabako bo bagamba nti musajja mulungi era nga bagamba afugire ddala. Ya Rabbi Mungu webale nnyo webalire ddala kuba nti otutuusizza olwaleero mu nnyumba enkulu ewatuula omukulembeze waffe oli ku True Leader 123 nga gemanya olwaleero jjajja yolifibwa Haburwa Museveni ayisa abasiraamu bonna mu ggwanga okulaba nti asibulukuka wamu nabo naye bannange bannayuganda bannange ffenna tusabire nnyo omukulembeze waffe twagale nnyo omukulembeze waffe bannange ensi yaffe nnungi ffennyini ffe abasobola ogyeyonongeza oba ogyeyonoonera naye kikwatagana ku ffe okulaba nti twagala ensi yaffe wamu n'okugizimba banaye tutambule nga tutunda ensi yaffe mu lulimi olulungi mu ddiini ennungi mu nneeyisa ennungi ne mu bigambo ebirungi tetuganye waliyo bannaffe bwe tuwawukanya mu ntegeera ne mu ndowooza naye mbasaba ffenna nga tetunasooka kuvumirira nsi yaffe tusabire nnyo ensi yaffe tugyagale kubanga ye yaffe gye tulina tewali nsi ndala tusabire nnyo omukulembeze waffe His Excellency Yoweri Kaguta Museveni kubanga Mukama Katonda gwe yatuwa tewali mulala ye waffe yatukuumye era yafuba okulaba nti tweyagala nga bannayuganda. Awo nno we tuli munnange abasibulukukidde mu maka ga pulezidenti wa Uganda bo bamwogerako birungi byereere kati gwoba oli eyo oyogera bibi nti ate omusajja alemedde ku ntebe bo munnange no bali kumusiima busiiminga nammwe ate akatambi we mukewuliriddeko. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwe tweyongerayo ne Namutiikwa w'enkuba ono nno nga yatonye mu kibuga Kampala wamma nga talina kalungi konna kaalese abantu bali mu maziga bafiiriddwako abantu ebintu byabwe byonoonesera nga woolaba kati ezimu ku nnyumba z'omu Kampala zifaananako bwe zityo ebizimbe amazzi gali munda era nga famire ezimu oba abantu bavuddeyo ne beekubira omulanga abantu baabwe abamu baagendedde mu mazzi naguno gwaka tebannaba kulabikako kyokka bwakedde ku makya wabadde walabikako emirambo egy'abantu 3 naye buno obudde omuwendo gweyongedde kati abantu emirambo giri 10 ng'ate na famire ezimu zivuddeyo nga zeekubira enduulu nti abantu baabwe tebalabikako. Munnange ekinono abantu amaaso bagatunuuliza ku mukulembeze w'eggwanga ono aliko nti yalemera ku ntebe kyokka nga n'ebintu byakola bo nga bo tebabiraba nti byeyongera kutwala butwazi bantu buli walwa ku ntebe nti singa ye entebe abadde agivaako nti omuntu asobola okukola ekyo ekigenda okugasa abantu oba obutagenda kulumya abantu yenadda mu ntebe. Kale munnange byebyo nange mbijjeeyo nenzija nembibaleetera wano munnange nabasuubiza okubongera emboozi ya kanso Nalukuula era nga kimanyikiddwa nti olunaku olwaleero alayidde mu butongole. Munnange ye olumaze okulayira bw'abanga agenda kukola bw'ati mukwano abantu b'e Kawempe bo beesunireko ddala ngenda kubanga mubatuusaako mu maaso awo ng'ate nammwe mwewulirirako era ndowooza nze muzikirize ba mikwano mbasiibulire wano Omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala weewaawo abantu batandise dde okugamba nti omuntu wabanga yakajja ku bufuzi abeera alaga nti agenda kukolera bulungi abantu babwe kyokka ebituuka eyo mu maaso munnange n'atandika okugenda nga yeefuula n'atandika badde wano nga njogera n'ensiima sipiika olw'okubanga ayise mu bwangu okubanga atuwa omukisa guno ogw'okulayira era mu bigambo byange mmusabye akkirize paalamenti bw'eneeba etudde
njogereko ebigambo eby'ensonga okwolesa Kawempe North Constituency embeera gy'eri mu kaakano kuba Kawempe North Constituency yafuna okusoomoozebwa okw'enjawulo nti omulungi waffe Honorable Ssejjirinya yasibibwa nga yakamala okulayira ate yagenda okuva mu nkomyo nga mulwadde nnyo abadde ku ndiri ebbanga ddene okutuusa lwe yagenda okulunda embogo kati ate okulonda ne kubeerawo kyokka ate ne tufuna okukandaalirizibwa mu kuteeka ebyava mu kulonda mu kitabo ekitongole gazeti naye kitusanyudde nti sipiika bwe yafunye amawulire ago newankubadde nga olukiiko lubadde mu kuwummula atuyise ne tulayira tetukitwala nga kyakusaaga yeebale nnyo tumusiimye era tusuubiza ajja kutuwa omukisa nga aba Kawempe North Constituency twogere eri Parliament n'ensi eno okugitegeeza wa we tuli mu kaseera kano kuba tulina ebisoomoozo bingi we tuviiriddeyo eyo lwakuba tuli bayiiya nnyo twandituuse wano ssaawa nga 9 kuba amataba gatuzinzeeko eyo ewaffe Kawempe nabwe kityo atusuubiza era tujja kwogera ebigambo ebyo kankozesa omukisa guno okwebaza bammemba ba Parliament abali wano mwebale nnyo mwebalire ddala olw'okwewaayo kwe mukoze ne bannammwe abatasobodde kuba wano mu kiseera nga tunoonya akalulu mu kiseera nga tukuuma akalulu n'okulaba bino byonna nga tubituukako neebaza nnyo bannamawulire olw'okubanga mirimu gyammwe gibadde gya nsonga giba kubanga si gya nsonga temwalifunye kusoomoozebwa okwo kwe mwafuna naddala abo abaalumbibwa agavubuka gakawuula n'abakwata mmundu abalina obuvunaanyizibwa okubanga be bakuuma eddembe ate nga be balinnyirira eddembe bwe naaba nfunye omukisa mu ngeri entongole ndibuulirako ku General Museveni kuba mmanyi nti atera okwemulugunya abantu bangi abajja gye ndi nga baŋŋamba tasanyukira kigambo kya kumuyita dictator oba naakyemalira naye bwe naaba nfunye omukisa nja mubuulira nti yenze oyo eyatulugunyizibwa abakwata mmundu n'enzirayo ewange abaana bange nga beebuuza ekintuuseeko mu butuufu bw'aba ye General Museveni nga bakutuusizzaako ebyo byantuusibwako mu kigambo kimu abaana obagamba ani yabikutuusizzaako obagamba nti omusajja omulungi obagamba omusibira mu bbwa obagamba naakyemalira obagamba omusajja amanyi okutulugunya obagamba ani nze ndowooza nti ekiryanga embaata nga kitambula ng'embaata nga kikaaba ng'embaata nga kyebaka ng'embaata ebeera mbaata nsaba ye kennyini akyuse obukulembeze bwe n'ebiragiro byawo abakwata mmundu balekeraawo okutulugunya bannansi alyoka abeeremu abo abasaanidde alemera ku buyinza ebbanga eddene era ayitibwa sita ntebe nze ndowooza kiba kituufu gy'ali ku madaala ga Paalamenti eno mwe tuli we yayimirira n'agamba nti nno yeewuunya omuntu abeera mu buyinza n'aweza emyaka 10 ate n'asigala ng'akyayagala okufuga banne bwe yatuuka n'akyusa nga Napoleon bwe yayogera mu maka g'abawansolo n'agamba nali ntegeeza oyo akikola nga tafunye mandeeti y'abantu naye ate bwe tujja okuvuganya ate ne tutulugunyizibwa kyewuunyisa oba ddala mandeeti y'abantu agifuna mu nfuna entuufu mandeeti y'abantu nze ndowooza alina gifuna ng'ayita mu demokrasiya ng'oyo asinze yalangirirwa nga tewali kutulugunya balala nga tewali kulumbagana bannamawulire nga tewali kuleeta bululu buwedde kutiikinga kujja nabo mu polling station obuyiwemu nga tewali kuleeta mmundu zizisa byalo ewali abalonda abakutte peeni n'akapapula General Museveni bw'onooba owulidde bino bye ŋŋamba bifumiintirizeeko ekirala fumiintiriza ku bikolobero ebikolebwa abasajja bo n'abakazi ebikolobero ebyo tebitutwala walungi abantu b'ensi eno bwe balaba nga banyigiriziddwa nnyo bajjayo kamera zaabwe n'amasimu ne babakuba ebifaananyi abantu abo tubaterese bali ku mitimbagano wonna ne famire zaabwe ndowooza ekyo tekijja kunyuma gwe wamanyako eyattaluta maguzi nti yali Haji Ssebirumbi bwe wali obuyinza wakola otya kambabuulira abatamanyi abasembayo okuwanikibwa kalabba yali Haji Ssebirumbi yali owa UPC ne Kasimo Bule yali
Inspector General Police eyatta Ddungu eyalina nnyini Delight Cinema babawanika kalabba mu 1999 era be basembayo okuwanikibwa kalabba. Kale Sebirumbi tebereza kamera tezaamukwata naye era bamuzuula nti yatta Lutamaguzi ate mmwe abakola ebikolobero nga kamera zibakwata nammwe abafuna ebiragiro mujje mututulugunye mwerowoozeeko mulowooze ne ku bantu bammwe si kye twali agadde tugendemu naye tulowooza nti General Museveni kola ekisaanidde ng'obudde bukyali olekeraawo okutuliisa akakanja okuwakanya si musango ate tujja kusigala nga tukuwakanya ebbanga lye tunaamala nga tulaba ng'okola ebitajjansa mu ggwanga lyattu tulina ebbeetu okwogerera mu nsi yaffe n'okwesimbawo abaana b'omu geta abavubuka mbagamba ekigambo abanaaba bampulidde mulekeraawo okulowooza okusaba bannabyabufuzi abali mu buyinza tutetenkanye twekolerere tewali kijja kuvaamu mu kusabiriza twekolere tusale entotto tuwulire amaloboozi agatuwa essuubi n'ago agatukubiriza okukola tusale entotto tusale amagezi engeri gye twegaggawazaamu nga tetuli mu kusabiriza abatunyigiriza buli lwe tubasabiriza tutuuka ne tukola ebyambyona eri ensi eno ng'agavubuka ago g'olaba agamu agaaleetebwa okwonoona e Kawempe North bamu bazaalibwa eyo ewaffe